Uganda. One people. Ra. Nga 29/2025 akwatidde ekibiina ki FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Nathan Nandala Mafaabi yatandika okutalaga ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga okusaba bannayuganda okumulonda. Werutuukidde olunaku olwaleero ng'embeera gy'asanzemu bannayuganda agamba nti eyungula ezziga. Infrastructure is very bad, roads are bad, the schools are bad, education, the time we've been in, we have seen teachers have been on strike. You can see that when we're in a beam, I think we got stuck with some of you on the road, and I've heard one of our candidates, one of the candidates, President Museveni, is in Kotido. He went by air. I wish he had gone by road to know what this country is. Nandala agamba nti obwavu bwasanzemu bannayuganda tebulojjeka nga n'abatono abagezaako okwetetenkanya ate bamaliriza nga n'akatono ke balina kaggweredde mu bawozi b'ensimbi. You get our mothers, they work from morning to evening, they are living on loans. The youth are living on loans on borders. So the country is really in dire need of help. We are living on a time bomb, and unless something is done drastically, we're in problems. Nandala Mafaabi akubye ebituli mu kwenyumiriza kwa bannakibiina kya NRM ekyokukuuma ebikoleddwa. Bw'ategeezezza nti ebyo ebikoleddwa bigasa bantu balondemu ab'olubatu ddala. NRM has destroyed the country. In fact, earlier they gave us opportunity to reverse the trend better, because the gains they're talking about are in a few hands. They are not in everybody. I'm sure even you members of Fourth Estate, you see poverty. Nandala asambaza ebibungeesebwa nti akolera President Yoweri Kaguta Museveni. And whoever is making an allegation, I'm working for myself, I don't know how. Because if I'm here, I'm looking for my vote. So when I win a vote here, will you add it on Museveni, or Museveni will add it on me? Nandala Mafaabi ategeezezza nti okusobola okuteeka ensimbi mu nsawo ya munnayuganda agenda kusooka kuzibikira emiwaatwa egiyitamu ensimbi ezibbibwa ate n'okukendeeza ku misolo emingi egijjibwa ku bannayuganda abakola emirimu. Now, when you stop corruption, the taxes they have been putting on the people to cater for corruption will go down. Now, when the economy grows and you put money in the productive sector, the economy grows. And when the economy grows, the productive sector grows. You increase the number of taxpayers. Nandala Mafaabi ategeezezza nti ng'akutte enkasi okutandika okukulembera eggwanga Uganda mu kutereeza ssemateeka kyagenda okutandikirako kwe kuzzaawo ekkomo ku bisanja ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga wamu n'okusala omuwendo ku babaka abakiika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa paalamenti. Position of Uganda to bring back the term limit. The second one, of course, term limit and age limit. The second one, you are aware Parliament is too huge. This Parliament, what is it? India Parliament, India we have 1.5 billion, about 1.4 to 1.5 billion. They have only 600 MPs. We have 559. Kenya, we are really, and if you are looking at the drainage of wastage in public administration, those are the big problems. Those are the ones bringing us to borrow money. Olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya Nandala Mafaabi yaziwummudde ng'agenda kuttukiza kakuyegewe olunaku olwokuna era ng'asuubira okutandikira mu disitulikiti ey'eggulu wamu n'ekibuga Ggulu. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.